Chemukola kati. Train up a child. You are already training your children that in everything they have to run to church. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyemukoze ekyokuleeta abaana abangi bwe bati kisuka ku kubaleeta okubasabira bawone endwadde bayite ebibuuzo. Kiyingira ne mu kuba nti obasomesezza enkola. Era twebaza Katonda tusobozesa nga house of prayer okuba nti eno mpisa yaffe. This is our culture. Era kyemmanyi ne malambanga asirika nga abaana banatera okuddayo nga tebawulira kyennyega. Abaana batandika okudimandinga. Tetugenda kusaba ku luno, tebagenda kutusabira ku luno. So waliwo tubadde mu kusaba n'okusiba nga abazadde bajja n'abaana mpola mpola ndowooza nga balowooza tewaliyo programu y'abazadde n'abaana. Naye tetukikolangako kasookedde ekkanisa eno etandika. We consider children and the parents. Actually, we consider families. We believe in a family. We believe in families. It's through families that nations are made. Era kyovola nalemedde ku kigambo kino ekya train up a child. Kuza omwana wo ng'omuyigiriza kubanga be bantu abakulu betugenda okuba nabo enkya. Kati bwe tuba twagala Uganda ennungi nga twagala Uganda empya ng'enjogera bweri, tulina okutendeka abaana baffe okuva obuto nga si batamiivu, nga si banyibanjaga, nga si babbi, nga si bavumi, si bamalaaya, tebalina mpisa mbi. Tubabuulire Mukama bino tabyagala, na bino Mukama tabyagala, na bino Mukama tabyagala. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, will not depart from it. So, abazadde mbakubiriza obutakoowa, because training up a child is consistent. Abazadde bayita abaana babwe nga abaana bawasa. Naye toyina bw'oyogera naye nga yamala dda n'okuwasa oba okufumbirwa, ova wansi ng'oyogera naye. Bw'aba amaze okuwasa n'olaba nga akola ebitajja, omuyita n'omugamba twagamba tutya. So akagambo kano nsaba tukatwalire mu mafuta gaako. Training a child, or the word training itself, it is a long-term word. Is persistence. Training is not one time, is not 2 times. Or refreshing, oddamu no ne bw'abanga kati yamala nga olaba byonna yabitegeera, oddamu no refreshinga. Kubanga abaana b'abantu tuliwo okujjukizibwa. So nzikiriza nga tugenda kukwata nnyo akagambo kano tusobole ofuna Uganda erimu amagezi ab'Oluganda. Uganda eno gye tulimu kaakati yajjirwa ekizibu kya social media. Tebalina go batavuma ne bw'aba kabaka, ne bw'aba muka kabaka, ne bw'abaani tebafaayo oba bw'agenda ebigambo agenda bikwata ati oba ayinza okubeera depressed n'afa oba yeetuga, they don't mind. Naye Mukama yambikulidde nti tutendeka abaana. Abaana bategere nti okozesa essimu si kuvuma bantu. Abaana bategere nti okwogera mu bantu si kuvuma. Abaana baffe bakitegere nti ensi ya diversity. Ensi erimu abaana ab'enjawulo, abava mu mawanga ag'enjawulo, ate abo era be bagenda okubeera abantu abakulu ab'enjawulo, era nga bava mu tribes za njawulo. So teach your children, train your children to respect other tribes. Yesterday I talked about deformities. Omwana munne bw'abanga aliko ekikyamu, omwana mu training tasekerera nga aliko ekikyamu, kubanga tuwali mwana alina kikyamu nga yakigula oba nga abazadde bakigula. Buli mwana ayagala abeere perfect. So train up your children to respect
other children, if they grow with that respect, without thinking of the diversities, all deformities, then we shall have a better Uganda. So twebaza Katonda nti you are responding. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Training is daily. Training is persistent. Training is continuous. So bw'oba olina omuntu akunyiiza ng'ogamba naye omuntu oyo baamukuza bubi, engeri gy'ojjawo omuntu oyo gwe kukuza mwana bulungi abeere nga yalibeera mukwano gw'omuntu ng'amussaamu ekitiibwa. Oba ntegerekeka? Waliwo abantu abakulu nga liwo ebigenda maaso nga bikunyiiza. Wanika omukono banga olabayo ebintu nga bikunyiiza ng'oli muntu mukulu. Ewaffe Masaka bagamba nti abo ababikola tebaabatuuza. Ekigambo okutuula kitegeeza kuba ne meeting n'oyo akukuza. Tebaabatuuza. So Mukama yeebazibwe nti abaana abasinga obungi balina abazadde. Waakiri omuzadde omu. Naye akagambo kano Mukama kaatugamba train up a child. Tukatwale nga kantu kakulu nnyo. Abaana tubayigirize bwe bayogera ne bwe batayogera. Abaana tubakuze tulabe Uganda ennungi. Nsaba amasomero n'abazadde obanga ddala tukoowa enguzi tuleme okuddamu okuteekateeka okulonda abakulembeze b'abaana nga balinga abali mu byobufuzi. Nsanyukira nnyo Mukama kyakoze mu Uganda ekya intermarriages. N'oyo asinga okuvuma amawanga omukazi ali mu nnyumba ye waggwanga ddala. N'abamuliraanye nabo abakazi baabwe b'amawanga malala. Nubiya nili mukazi we mumanyi. Joero Senyonyi yakawasa juzi era mukazi we naye mumanyi. Nsanyukira nnyo intermarriages. Kati muleka abantu boogerenga lwanjaga nga beerabidde n'okwerabira nti be baagala battibwe ate bali mu nnyumba zaabwe. So teach your children, train your children to respect other tribes. Yesterday I talked about deformities. Omwana munne bw'abanga aliko ekikyamu, omwana mu training tasekereranga aliko ekikyamu. Kubanga tuwali mwana alina kikyamu nga yakigula obanga abazadde baakigula. Buli mwana ayagala abeere perfect. So train up your children to respect other children. If they grow with that respect, without thinking of the diversities, all deformities, then we shall have a better Uganda. So twebaza Katonda nti you are responding. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Training is daily. Training is persistent. Training is continuous. So bw'oba olina omuntu akunyiiza ng'ogamba naye omuntu oyo baamukuza bubi, engeri gy'ojjawo omuntu oyo gwe kukuza mwana bulungi abeere nga yalibeera mukwano gw'omuntu ng'amussaamu ekitiibwa. Oba ntegerekeka? Waliwo abantu abakulu nga liwo ebigenda maaso nga bikunyiiza. Wanika omukono banga olabayo ebintu nga bikunyiiza ng'oli muntu mukulu. Ewaffe Masaka bagamba nti abo ababikola tebaabatuuza. Ekigambo okutuula kitegeeza kuba ne meeting n'oyo akukuza. Tebaabatuuza. So Mukama yeebazibwe nti abaana abasinga obungi balina abazadde. Waakiri omuzadde omu. Naye akagambo kano Mukama kaatugamba train up a child. Tukatwale nga kantu kakulu nnyo. Abaana tubayigirize bwe bayogera ne bwe batayogera. Abaana tubakuze tulabe Uganda ennungi.
nsaba amasomero n'abazadde obanga ddala tukoowa enguzi tuleme okuddamu okuteekateeka okulonda abakulembeze b'abaana nga balinga abali mu byobufuzi ebyakabenje ennyo ebirimu n'okugula switi, ebirimu n'okugaba engoye, ebirimu n'okugaba ssente, ebirimu n'okukuba ebipande. Mwana ki gwe balonda gwe batamanyi? Ffe twakula amasomero gaffe galimu obukulembeze, tetwakuba ku bipande. Omwana abeera mu ssomero nga bagenda okulonda, sigamba nti bagenda kulonda amasomero gonna naye essomero limu ne mukuba ebipande, ani atamanyi mwana mu ssomero? Oyo atamanyiddwa y'abalondebwa ku lwaki. So bw'owulira nga weemulugunya n'ogamba naye ebyobufuzi ebigenda maaso si birungi. Abantu babba obululu, abantu bagula, abantu bakola batya, tusooke tukigobe mu bana abaana baffe. Tubatendeke okukula with integrity. Tubatendeke okukula nga bali honest. Tubatendeke okusobola okuyimirira ku bigambo byabwe. Tubatendeke abaana baveemu abasuubiza bannaabwe ebiriyo. Naye baŋŋamba abo abaana era nga bwe beesimbawo ne bakuba ebipande ne bakuba zi campaign, era nabo basuubizanga abantu abakulu. Abantu abakulu basuubiza ebintu nga bizibu nnyo. Basuubiza okuzimba emyala ku nsozi. Oba otegere kye ŋŋamba. So let us really build a coming generation, a new generation. Emiti emito gye giggumiza ekibira. Abaana bano boolaba bayigira ku ffe. Bwe tugaana okukola ekintu abaana tebakikola. So kampeni ezigenda maaso ez'okuvuma abantu, abaana baba baziwulidde. Ebintu by'okudda mu kugeya abantu mu nnyumba, abaana baba babiwulidde. Obusosoze bw'amawanga n'eddiini, abaana baba babiwulidde. Let us train up our children. Babeere baana balungi. Ne bw'ova mu nsi omanya sijja kubanga naakavaamu ate n'omwana angoberere nga bamutemye ekijambiya. Nsanyukira nnyo Mukama kyakoze mu Uganda ekya intermarriages. N'oyo asinga okuvuma amawanga, omukazi ali mu nnyumba ye waggwanga ddala. N'abamuliraanyi nabo abakazi baabwe b'amawanga malala. Nubiya nili mukazi we mumanyi. Joero Senyonyi yakabasa juzi era mukazi we naye mumanyi. Nsanyukira nnyo intermarriages. Kati muleka abantu boogerenga lwanjaga nga beerabidde n'okwerabira nti be baagala battibwe ate bali mu nnyumba zaabwe. So mutendeka abaana baveemu eggwanga eppya. Abaliwo abasinga omungi bayonooneka dda tibakyatereera, naye abaddako babeere balungi bannange. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Don't encourage anything that can cause violence. Don't. And actually, we think that our children are not informed. They are. Byetulowoozanga abaana tebabimanyi babimanyi. N'olwekyo kirungi okutuuza abaana n'obaga nti ekintu kiri kikyamu na kiri kikyamu na kiri kikyamu. Tokolanga bw'otyo okubanga Katonda tabyagala. Bassebo ne bannyabo tuyigirize abaana okutya Mukama. Bayibuli bw'egamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kubanga Mukama ali omnipresent. Mukama tebamwekweka. N'olwekyo omwana bw'ayiga okutya Katonda, shuwa ddiiru tagenda kutawaanya nsi. Kubanga buli waabeera aba akimanyi bulungi nti Katonda waali awo.